kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo mungi, bassebo ne bannyabo abalabi ba TV yaffe Ŋŋanzi eya 3ABN TV Uganda, ennya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwebale kwekuumira ku programu yaffe ne Ŋŋanzi ensulo ey'enkya. Abaagalwa ensulo ey'enkya kitegeeza kinene. Era nga bagamba nti ennyonyi enkeeze yerya olukusiriŋŋanyi bw'okeera ku nsulo ey'enkya toviiramu awo, era manyi oba otambudde n'emikisa gya Katonda. Era ne leero nga bulijjo okuyita mu buweereza buno bw'ensulo ey'enkya, Mukama yasiima nange mbeerewo okumalira ddala ekiseera kino. Era ne leero gw'olaba gw'owuliriza si mulala ye muweereza w'enjiri ya Kristo Ssemwanga Ronald, Mukama gwawadde omukisa. Ne leero njije ngabaneko naawe ekigambo kya Katonda mu programu yaffe ne Ŋŋanzi ensulo ey'enkya. Weewaawo nva mu kanisa eya Seventh Day Adventist Church Makerere Nankulabye. Eyo nno gye nsinziza era gye mpeerereza ng'omukadde w'ekkanisa era nga nkulembera ekitongole eky'ebyenjiri. Omanye omulimu omukulu Mukama gwe yatulekera gwe gw'okubuulira enjiri. So Pawulo kyava ayogera ebigambo bino nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola eri buli akkiriza. Ne leero ekyokuyiga kyaffe abaagalwa kiriko omutwe ogamba nti essaala z'abatukuvu. Abaagalwa okuva edda nedda abantu bazze basaba Katonda, naye okusaba okw'engeri ez'enjawulo nga beegayirira Mukama awulire okusaba kwabwe, akole ebikulu eri obulamu bwabwe, asonyiwe ebyonoono byabwe. Era mu biseera eby'endagaano enkadde abantu bawangayo obubaani, nga obubaani obwo bunyookezebwa ng'essaala z'abatukuvu mwe ziyita. Naye twebaza Katonda nti mu kiseera kino ate okusaba kwaffe tukuyisa mu mwana wa Katonda omulamu eyali omufu naye kaakati mulamu, era nga kaakati atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Naye nga tetunaba kweyongerayo, nsaba okkirize twewombeekere wamu naawe tuweeyo okusaba. Katonda Kitaffe omwagalwa atudde mu butali gwawo, weebale nnyo Mukama olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala yonna gye bagenda okusinziira okuwuliriza era n'okulaba ebigambo bino, leka okulaba kwabwe okuwuliriza kwabwe kuleme kubafa bwereere. Era ebigambo bino Mukama nkwegayirira bireme okututaliza omusawo ku lunaku olw'enkomerero, naye ffenna bituteeketeeke olw'okulindirira otutwale mu bwakabaka bw'emirembe n'emirembe. Omwoyo Omutukuvu atuyigirize era atuluŋŋamye nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Nga bwe nkunnyonnyodde nti ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti essaala z'abatukuvu ekitundu ekisooka. Bw'osoma ku bikkulirwa essuula 8 onyola 3 ayogera ebigambo bino nti ne malayika omulala najja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyoterezo ekya zaabu, n'aweebwa obubaani bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. Ebigambo ebyo bye byayolesebwa omuddu wa Katonda Yokaana ng'ali ku kizinga e Patmos. Nga bwe nkugambye omwagalwa nti obubaani obw'omu yeekaalu mu kiseera eky'endagaano enkadde bwakolebwanga mu birungo 4 ebyenkanankana era nga n'obuzito bwenkanankana. Ekirungo ekyasooka baali bakiyita sitakite, ekirala
anuka, ekirala galabano, n'ekirala kyakolebwanga kuva mu mugavu. Bwe wayagala okusoma ebigambo ebyo sipanga bipange. Soma kuva sura 3 onyolo 3 ogenda kwetegereza. Ekyayawulwangako ku birungo ebyo ky'ekyomugavu omulongooseemu obulungi ogwali ekimu ku birabo ebyatonerwa Yesu oluvannyuma lw'okuzaalibwa nga bwe tusoma mu Matayo essula 2 onyolo 11. Bwe weetegereza ekyewuunyisa ekirungo kino ekiyitibwa stakite ava ku muti ate era gwe gumu n'omuti ogwo gwa kawoowo nga muti ogwo si mulala gwe gw'omugavu. Era akawoowo ako kayitibwa mila. Era ekirabo ekyo mwanattu kye kyatonerwa Yesu Kristo ng'amaze okuzaalibwa. Tegedde mukwano. So obubaani buno bwakolebwanga n'obwegendereza bungi olw'ekigendererwa kimu kyokka ekyokusinza. Era akabaani bwe kanyookanga ng'abasigadde ebweru wa yeekaalu oba webweru wa weema nga basigala ku bunkenke essaala zaabwe zisobole okulabika nga zikola zitya nga zikkirizibwa. Era okukola oba okubukola obubaani buno olw'ekigendererwa ekirala kyonna gwabanga musango. Kyova olaba ebintu bya Katonda bya nteekateeka. Kati bw'oteekateeka bw'otunulira enteekateeka eno obubaani gye bwakolwamu nga bw'ogikola bw'okola obubaani olw'ekigendererwa ekirala nga guba musango. Njijukira abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu batambula, Katonda yabaliisanga maanu. Wali okitegeddeko nti abaana ba Isirayiri tebaagendako mu nnimiro kulima. Emmere gye baalyanga yatambulanga nabo ng'egwa bugwi, nga buli lunaku olina kulonda eneekumala. Bwe kakutanda n'olonda ennyingi ogenda okukeera ku makya nga yavunze dda. Naye ekyewuunyisa kiikino ebintu bya Katonda binyuma. Olunaku lwa Friday lwe lunaku olw'omukaaga mu Luganda naye mu Luzungu ye Friday. Abaana ba Isirayiri baali baweereddwa ekiragiro nga bateekwa kulonda maanu ya nnaku 2. Lwaki? Nga balina okulonda maanu eya Friday n'eya Saturday Sabbiiti, kubanga ku Sabbiiti emaanu teyagwanga. Naye wabeerangawo abantu ab'emputtu ne bagendanga ku Sabbiiti okulaba oba emaanu yagudde, tebaagisangayo. Ate nga n'emaanu eyasizeewo ku Friday nga tevunze era baagiryanga ku Sabbiiti mwanattu nga mpoomu bitya. Naye ate yasulangawo nnaku endala nga yavunda dda. Tozanyisanga ku kiragiro kya Katonda. Sabbiiti ya Katonda ntukuvu. Ekyo nkijjeeyo lwakutegeera nti Katonda bw'aba alina ekintu kye yateekateeka oteekwa okukitegeera nti akiteeseewo olw'ekigendererwa. Tegedde mukwano. N'olw'ensonga eyo wanaakugamba nti ekitubulako kwe kusembeza Katonda. Bali bwe bakolanga ekigambo ky'obubaani kwalinga kusinza. Era nga bw'okola ekirala oba ovudde ku nteekateeka ya Katonda. Era okusinza si kye kintu ekyakolebwanga mu ngeri yonna gy'oyagala. Era okusinza okw'amazima kukolebwa mu kubeera bawulize era ebyo Katonda by'ayagala, ng'era bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ya Yesu ey'ekkubo bw'osoma Yokaana essula 14 onyolo 6. Tuteekwa okubeera abawulize abaagalwa. Waliwo abantu abaŋŋamba nti okusinza okutuufu mulina kusinza ku Sabbiiti wokka. Nedda bassebo ne bannyabo. Okusinza tusinza buli lunaku, naye climax y'okusinza kwaffe abaagalwa okw'amazima kujjira nnyo ku Sabbiiti ya Mukama y'olunaku olw'omusanvu. Katonda gye yawa omukisa n'agitukuza era n'agiwummulirawo. Kati olw'okubanga Katonda ayagala abantu abawulize, okusinza kwe okw'ennaku endala ennyo
okwennaku endala zino ennaku omukaaga okukola amakulu kuteekwa okubeera nga ekiragiro kya Ssabbiiti eky'olunaku olw'omusanvu nakyo kiwuliddwa kiteekeddwawo n'owummula nga Yesu bwe yawummula. Tegedde mukwano, kusinza okwo kukulu. Era kyova olaba ekitubulako kwe kusemberera kwaffe eri Katonda nga bwe tusoma mu Befeso essula 2:18. Bayibuli egamba nti ayogera nti mutegedde kimugwanira okutambula nga ye bwe yatambulanga. N'olw'ensonga eyo omwagalwa ndaba era mpuliriza, gwe bw'oba oyagala okusinza okw'amazima oteekwa okubeera omuwulize n'osemberera Katonda. Awatali Yesu oyo, malayika omulala ali mu lunyiriri luno ayogerwako era agamba nti mu yeekaalu ey'oku nsi ekizimbe ekitongole okusinza Katonda mwe kwabanga bakabona be beeyotolezanga obubaani awamu ne kabona asinga obukulu ne Kristo ye Ssaabakabona waffe nga bwe tusoma mu Bebulaniya essula 4:15. Oyo olutindo oluliwo wakati w'eggulu n'ensi, basebo ne bannyabo, Yesu yatufuukira olutindo, ekkowe eryagatta olujegero lwali lukutuddwa. Muyimbi kyava ayimba, ssuubi ly'omwonoonyi Yesu ye yalizaawo bwe yagatta olutindo olunene olw'amaanyi naffe olwali lutwawudde n'atuzza mu kisibo. Yesu tumwebaza yeebale, oyo gwe twebaza kubanga yagatta ensi n'eggulu. Bw'osoma Lubereberye essula 28:12 ne Yokaana essula 1:5. Omutabaganya waffe omukulu ye Yesu Kristo abaagalwa, ye Ssaabakabona. Olwali tekiteetaagisayo mukabona mulala atugatta midoma ani awo wakati kyamwetaaga. Yesu yafuuka omutabaganya kubanga atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Amwagalwa mpuliriza, awatali Kristo essaala zaffe zifaanananga obutuukirivu bwaffe era enziina ezikongedde. Oyo Yesu Kristo leero mwe tuyise okusaba kwaffe. Kyava agamba nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange Kitanga n'akibawanga, olwo Kitanga agulumizibwe mu Mwana. Tegedde mukwano, naye bw'otandika okwepakasiriza obutuukirivu, Isaaya kyava ayogera ebigambo bino mu Isaaya essula 64:6. Era Kristo Yesu abaagalwa eyafa oba okusinga eyazuukira. Abaagalwa Yesu gwe twogerako mulamu nga bwe tusoma mu Baluumi essula 8:34. Ye muwolereza waffe era atudde mu watukuvu wa Katonda nga bwe tusoma mu Lunya 2:8 mu ssuula eyo. Okuyita Mwoyo Mutukuvu abaagalwa, tewali mulala asobola kukola ekyo Yesu kyatukolera. Era kyova olaba ebyo byonna byakomekkerezebwa ku musaalaba, bakabona okututangirira okuwaayo obubaani bwabwe, obubaani bw'abatukuvu bw'abantu ba Katonda ku lwabwe. Byonna byakoma ku olwo. N'olw'ensonga eyo abaagalwa, ekifo ekitukuvu awali ekyoto ekya zaabu n'obubaani kifaananyi eky'obuweereza bwa Kristo okuva lwe yalinnya mu ggulu okutuukira ddala mu 1844. Omwaka ogwo gwa byafaayo abaagalwa, abasinga baguyita the great disappointment, omwaka gwa kunakuwala. Omwaka gwa 1844 abantu abasinga batamanyi Bayibuli bambi baali balowooza, si batamanyi, baasoma. Mu kusoma okwo ne balowooza nti Yesu Kristo agenda kudda. Naye omwaka ogwo gulaga nti waliwo event ey'amaanyi yali egenda okubeerawo, nga Yesu Kristo yali ava mu kifo ekitukuvu ng'agenda mu kifo ekisinga obutukuvu, era atandika okusala omusango. Omusango gwatandikira ku bafu, era ku bafu twavaayo dda. Kati ogenda okufa olwaleero, ekitabo kyo kibikkirwako bulikkirwa. Bw'obanga obadde ofudde ebintu bitambudde bulungi nga Mukama waffe yeebazibwa. Bw'obanga obadde ofudde tebitambudde bulungi, gw'olindiridde Geyeena, tewaliiwo kye tuyinza kukolera muganda wange ne mwannyinaze.
kasita kakutanda ne gugwamu nga toterezeza lugendo lwo. Mu by'okugenda mu ggulu n'okutereeza ebyo byetaaga okutereeza mu maaso ga Katonda tubikola tukyali balamu. Mubuulizi kyava agamba nti abalamu bamanyi nti balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi. So mu nsula eno ey'enkya kikulu otegeere omuntu ky'olina okukola ng'okyali mulamu, ky'oteekeddwa okukola nga tewali ayinza kukikukolera ng'omaze okufa. Tegedde mukwano? So kyovola bwe mba nkugambye nti muganda wange ne mwanyaza mpuliriza oba tokkirizanga Yesu Kristo, mukkirize leero enkya bugenda kuba nga buyise. Tojja kwekwasa lwa maama wo nti yakuzaala mu Bukatuliki, yakuzaala mu Buyisiraamu. Bw'otuuka mu kiseera eky'okwesalirawo oteekwa okwesalirawo nga ggwe, kubanga buli muntu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda nga ye. Tegedde mukwano? So n'olw'ensonga eyabaagala ekifo eky'ekyoto kino kitulaga ekiseera ekiddako, era okuyiga Danyeri essuula ey'omunaana n'ey'omwenda kulaga nti mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu Yesu Kristo yava mu kifo ekitukuvu n'agenda mu kifo ekisinga obutukuvu mu mwaka gwa 1849 nga bwe nkunnyonnyodde. Era agamba nti kino kikuumire mu birowoozo nga tuyiga ku makondeere omusanvu nti leero Yesu Kristo abaagalwa atudde mu kifo ekisinga obutukuvu, atudde ne Katonda ku mukono ogwa ddyo. Buli lunaku luggwako n'ayanjulayo fayiro ya Ssemwanga nti leero bino bwe bito bwe bigenze bya Ssemwanga. Bwe biba bigadde bulungi Yesu n'agamba Mukama waffe yeebazibwe. Bwe biba tebitambudde bulungi olwono n'avuunama mu maaso ga Katonda nti munnaye muweeyo omukisa, musajja wange oyo, mukyala wange oyo ajja kutereeza. Obwagala olw'obudde nsaba eno yebeebeera essaala yange ate naawe yebeebeera eyiyo nga tugamba nti Yesu weebale olw'okubeera omuwolereza waffe. Abaagala tulina omuwolereza waffe, tetumusasula ssente, teyakoma mu kutufiiririra kuyiwa musaayi gwe, nene leero ayina eddimu eddene lyaliko ng'atuwolereza. Era agamba nti n'oggulawo oluggi osobole okuwuliriza emigugu gyaffe. Abaagalwa, oyina emigugu egikusitooweredde, Yesu Kristo yaggulawo oluggi. Mwetegefu okusitula emigugu egikuzitooweredde. Era kyava agamba nti buli awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira ewuwe n'endya wamu naye nange. Yesu akoowola muganda wange ne mwannyinaze. Lwaki towaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo n'okkiriza Yesu Kristo n'obatizibwa? Ebyensi by'okwataganye nabyo tebirina gye bigenda kukola ki kukuyamba. Era n'amaliza ng'agamba nti era n'oyimuka, era agamba n'oyanukula ng'okwagala kwa kitaawo bwe kuli. Bassebo ne bannyabo, Yesu atwatulira ng'okwagala kwa kitaawe bwe kuli. Bw'osoma eri mu Yokaana agamba nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we, okwo kwali kwagala. Kubanga twali tukyali mu bibi byaffe, Yesu Kristo n'atufiiririra. Nsaba weeyongereyo okusoma ebigambo bino bw'onooba ofunye obudde bwo. Soma Kubala essula 16 olunya olusooka mpaka ku 4. Osome ebyomumirembe ekyokubiri essula 26 olunya 16 mpaka ku 2. Omalirize ne kuva Kubala essula 5 olunya 8. Kubala kandu kusomere kubanga nalabye nga nina ensonga gye njagala okunyweza nga mmaliriza. Kubala essula 5 olunyiriri olw'omunaana ayogera ebigambo bino ng'agamba atya? Agamba nti naye omuntu oyo bw'abanga talina muganda we gwe bayinza kulayira olw'omusango ebyo bye baliirawo olw'omusango bye balira Mukama binaabanga by'abakabona era n'endiga ennume ey'okutangirira gye banaamutangirizanga.
kati ebyo byonna ebyokuwaza saddaaka kunoonya ndiga ennume simanyi zikamukuukulu ebyo Yesu Kristo yabituwonya. Amiina. Nze nebaza Yesu Kristo yatukolera. Nze semwanga waabwe emirundi gye nnyonona maaso ga Katonda nandijjewo endiga oba mbuzi abatayinanga mbuzi nandiga nga banoonya obuyiba nga waakiri era naye asala ayiwa omusaayi asobole okusonyiibwa. Naye olwaleero olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga ogwa Yesu Kristo leero tujja n'obuvumu tufukamira fukamizi ku mavivi gaffe ne tusonyiibwa. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'omwana. Saa Mukama Katonda abampeera omukisa n'ebigambo ebyo. Weekumire ku nsula ey'enkya nga bwe tugambye nti tosobola sigala kyekimu era nga tuwumbawumba mu nsula ey'enkya ku TV yaffe Nganzi ABN TV Uganda. Katuwombeeke olw'okusaba. Kitaffe omwagalwa nannyini ggulu n'ensi, weebale nnyo Mukama olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Kituufu otukoze bulungi. Bw'oyogedde gye tuli n'okulabula okwekisa ng'omuzadde bw'abeera ng'alabula abaana be. Mukama kyavudde tukwegayirira ng'omuzadde osaasire era osonye obutali butuukirivu bwaffe, kubanga emirundi mingi tukwonoona mu kulowooza, mu kufumiitiriza, mu kukola ne mu butakola. Olungi tokwonoona mu kwogera, ne bwe tusirika obusiri tusobola okwonooneramu. Mukama otusaasire era otunaaze n'omusaayi gw'omwana wo gwayika eggologoosa, era okuyiga kwaffe n'okusaba kwaffe Mukama kukkirizibwe mu maaso go. Tuleeta abalwadde Mukama mu maaso go, ayi Katonda waffe obawonye. Abafiiriddwako abantu baabwe Mukama tuyinza obutamanyira ddala kiki kye bayitamu naye bagumye era obawambaatire ng'enkoko bwe wambaatira obwana bwayo. Abali mu makomera tubatadde mu mikono gyo Mukama, obasumulule. Abaasibibwa ensonga obasaasire baveeyo nga bano baboneredde. Abawayirizibwa Mukama leka amazima geeyoleke era ekisa kyo n'okwagala ko Mukama byeyongere gye bali. Mukama babadde balaba era abampuliriza balina ensonga zaabwe ze batadde mu maaso go nga kati tusaba. Mukama buli muntu omukolere ku nsonga ze ng'okusima kwe bwe kuli. Era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda kutambule wamu nabo mu mirimu gyabwe, kutambule wamu nabo mu maka gaabwe, kutambule wamu n'abaana baabwe gye bali ne gye basomera. Ku nkomeyo yaabwe naffe natuwa omukisa ng'abaana nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina, amina, amina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.